abo bonna boli mukulaba tekuli mukazi bonna basajja naye oyinza okwebuuza basobola batya okufuna amabeere. Kibuuzo abantu bangi bakyebuuza nti abasajja abasiyazi abeefuula abakazi bafuna batya amabeere ne gabeera ddala ng'ag'abakazi sinakintu n'okusinga ku g'abakazi. Amabeere gano balina enkola ez'enjawulo mwe bayita okugafuna era emu ku nkola eya breast implant nga waliwo material ze bateeka mu kifuba ky'omusajja ono ezikolera ddala ng'ebbeere nga zino zijjira mu bika ssaako ne sayizi ez'enjawulo okusinziira ku sayizi y'omuntu eba emugenderako. Implant zino bazikola nga ngumu ddala nti emmotoka esobola n'okugirinnya n'etafunako buzibu era bazikolera ddala nga niwe beefunye obuzibu ng'eri mu kifuba ky'omuntu tesobola kumala gayiika. Zijja zitya okuyingira mu muntu? Baddira mu kifuba ky'omuntu ne bamupima bulungi olwo ne basala wansi wano ku bbeere ly'omusajja bwe batyo ne bakolayo engeri y'ekituli mwe baba bagenda okusonseka implant eno era oluvannyuma lw'obwegendereza n'abasawo abakugu okutondawo ekituli kino kye baba bataddewo nga kino bakikola mu bwegendereza basonsekayo implants zino olwo ne galabikira ddala ng'amabeere ag'omukazi bwe gandibadde. Oluvannyuma basibawo ne bandage ne wawona bulungi. Bw'osanga nno omusajja ng'atambula oyinza okugamba nti mukazi. Material ow'enjawulo akwesibwa mu kukola implant zino era ng'okusingira ddala bakozesa material kika kya silicone era ng'ono bamutabulamu n'ebirungo ebirala ebikolera ddala ekirungo ekigonvu ng'ebbeere ly'omukazi we lyandibadde. Omulala material bamuyita saline era nga gano gaba mazzi nga galimu olunnyonnyo nago nga bagakozesa. Nga nkugambye material aweerera ddala naye nga bino byonna babikola okusinziira okwagala kw'omuntu ku kikyabeera ayagala. Bino byonna oli okubikola obulumi buba bungi naye munnange oli kubeera kusalawo kwe ng'asazeewo okwekyusa okufaanana abakazi. Mu vidiyo eddako tugenda kutunuulira ate feesi bagikolako batya okulaba nga feesi ebadde ey'omusajja ne bagikyusa neefaanana ng'ey'omukazi. Kujjukiza teweerera okugobera ng'onyiga mu plus button ssaako n'okusubscribinga ku YouTube channel okusobola okufuna nga vidiyo esingako wano. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.